ekibinja twakirabye era nakati babakwata obawulidde nti babakwata anti nange era njagala kukwata abanzi basimu zange kubamba manyi okitegedde nti babakwata tugenda bakwata bonna tubamaleyo kati njagala twangwirwe mpulira amazima era wetondera abantu bofeze kivwe kati nze sirina muntu gwampangako sente nga nze personali kugambye abanzi bako nange mbadde mbalonda Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akwira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bw'obusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Etwala polisi zonna nga tuzze okulondoola omukulu yakwatibwa omufere abadde akulira abaferera erinnya lya Maama Fiina wamu Kiggundu abaji bamumanyi ng'Omugagga Ham. Omukulu yakwatibwa era nga bamuwakankudde eyo mu Busoga era aliwo polisi ya CPS wano wetulindira Maama Fiina ne omukulu Miss Kiggundu naye asindise omuntu we asobola okubeera nga amuceekirira omukulu abuuzibwe kajajojoji w'ebibuuzo so gwe ali eyo bw'obanga omanyi omuntu aferera manya ga Maama Fiina abantu be bajjako akasente kaabwe bakada kwebeereramu sente zabbe bangi nnyo bababbe bangi nnyo n'ovaayo nga wagenda okukola n'ovaabwa yagenda abalala abantu abakakola mu nsonga bwe ziti akabavubuka okubeera nga bagagga okuli Maama Fiina tugenda bali tuyingire tova ku SB4 Media. Omufere Wenjo okumanya wendi kuleeta wano tukomyewo kati mufere kati akulira abafere bonna mu ggwanga tumukomeddewo nze na CPS nze na CPS yange tuli tuti singa yabadde eddwaliro yandikuwakomye kuwanika nali nkozeeko bizinesi naawe lwaki oferera mu mannya gange nakukola ki bantu babasoma bateeka nsimu zange era nange mbadde banikonya njagala kuba aliseba bakwata bakubbako essimu ne batandika ezizo layini bazikubbako kati layini ezo bazikubbako ne batandika okufeera mu mannya gange era obadde obanoonya emyaka gy'omaze ng'ofeera mu mannya gange nabitegereddewa wabitegereddewa
line ezo omanyi emyaka gy'omaze mu nfeeramu ye omanyi ebbanga limaze nga nkunoonya Maze nange basimu ezambula class tira. omanyi ebbanga lye mmaze nga nkutulakinga emyaka gye mmaze nga nkutulakinga n'okwata layini ezisukka mu 10 ng'oferera mu kintu kimu nti maama Fiina na Hamu layini zewameze zaki nga bakutte Sabize kunze basaze baka. Serious. Zaleta ku police. okkiriza nti layini zo zibadde zifeera mu mannya gange Ngambe banze bakose. Nze mwenye serious. simu yali emu ng'erimu layini 5 Yali mulaini. mbadde njagala twangulira eddakiika 3 kuba ndi busy njagala mu maaso g'abantu bankusonyiwa nkusonyiwa bw'oyogera ekitufu nkusonyiwa bw'otayogera ekitufu sigenda kusonyiwa ngenda kuwera ennemba naawe ntunde buli kye nnina kuba ekibinja twakirabye era nakati babakwata obawulidde nti babakwata Anti nange era njagala kukwata abanzi basimu zange kuba mbamanyi. okitegedde nti babakwata tugenda bakwata bonna tubamaleyo kati njagala twanguyirwe mbuulira amazima era bwetondera abantu b'ofeze kivwe Kati nze sirina muntu gwampangako sente nga nze personally. Kugambye abanzi bako nange mbadde mbalonda. Era ngenda abanoonya naliseeyo nga baagala kubakwata kati nze ani yambaako sente kuba nze sirina simu. kale katwesinkana amanya gwange amanya gwange Amanya. Agenda bio. Mwami gwe mulabye awo bamuyita Mwanda Ronald alina emyaka 43 nga mutuuze ku kyalo ky'Ebugabo wano Muyiganga. Yaleeteddwa olunaku olwajja wano ku Central Police Station oluvannyuma lw'okukwatibwa poliisi ku musango gwalogebwa wano ku CPS omuli okufera nga yeeyita Kyatali ng'akozesa amannya Maama Fiina ne Hamu Kigundu. Kigambibwa aze ng'ajjako abantu ssente ng'alina n'akabinja ke yakola nga bajjako abantu ssente nga beeyita amannya gano genjogeddeko waggulu era abantu babajjako ssente mu kwewandiisa okufuna looni mu Islamic Bank gye bagamba nti ya Hamu Kigundu nga kwotadde okubagatta oba okubakonnekitinga ku Maama Fiina okuba nti no babawa looni okwegulira piki okwekulaakulanya ne ssente enkalu. So ebyo byonna abizze bibaawo era okumala emyaka ng'esatu nga tulondera emisango gino era tuzze tukwata abantu ab'enjawulo paka bwe twaguddeku ono Mwanda Ronald agambibwa okuba nti nno ye mukulu ennyo ku kabinja kano akabadde kali emabega w'ekikolwa kino. Mu kumukwata twamusanze ne layini 6 era ezimu ku zo ze zibadde mu fayiro yaffe kwe tubadde tusinziira okuba nti nno tufuna ab'emulugunya nti baateekako ssente oba baaferebwa nga bayitibwa mu mikutu migatta abantu egyakozesa layini ezo. So kunoonyereza okukyagenda mu maaso tulina essuubi twakyaliyo abalala era tujja sigala nga tubalondoola byonna gye bali naye nga tukubira omulanga abantu aba bulijjo obuteesiga abantu bayita ku mitimbagano mikutu migatta abantu okuba nti nno babawa ssente n'ekigendero ky'okuba nti no babagatta ku bagagga oba abantu abamanyikiddwa mu ggwanga. Kino kikuleetera okufiirwa ssente zo ate era n'omugagga oyo gwe babadde bakusuubiza n'obutamutuukako. So wadde nti tubasaasira naye tubasaba balekerawo ebikolwa ebyobulagajja ebyo biyinza okubaviirako okufiirwa ssente. Abantu abatakanya abantu bano naddala bankuba kye abali ebweru tuyinza okubalabula. Kituufu abantu abasinga betuyita bakadaama batera okunyigirizibwa mu mbeera eno bankuba kyeyo mu nsi endala nga kwotadde ne bannayuganda abatonotono. So tubalabula bannange mubeere beegendereza nga mwesiga abantu bemusanga ku mikutu migatta abantu
tuzze tulaba abantu ab'enjawulo basindika ssente bakolera bizinensi ate ssente ne bazirya. So olaba ne maama wo tosobola mwesiga nnyo kumuwa ssente kukolera ky'oyagala kati ate omuntu gw'otamanyi. So tubasaba kubeera abeegendereza, ssente zo zitereke bw'oba oziyina oba zisevinge, bw'oba ofunye obudde obusobola okukomawo e Uganda ng'osobola okufuna ky'oziyiyamu ziyiyeemu nga wooli okusinga okuzisindikira abantu gw'otamanyi. Nabasuubiza bwenaaba sinnafa nja kulwanagana nabo mpaka bwenabakwata amamaleyo. Bwenaaba sinnafa ekibinja kino kinene nnyo nnyo abantu kye balowooza nti genda okwata abafere 2-3. Abantu bano ababbira mu Hamu, ababbira mu Mama Fiina, ababbira mu bitongole ebirala byonna, kibinja kiba kinene nnyo, kirimu n'abazungu, kirimu abakyotala, bano abakozi ba mmetta. So bw'oba onaakwata abantu abo olina kukozesa magezi na bukodyo okulaba ng'onaabafuna. So n'olwekyo nsaba obbategeeza nti muyiyeeyo emirimu emirala gye mukola. Muve ku linnya lya Mama Fiina, okubbira Mama Fiina, muve ku linnya lya Hamu. Tujja kubakwata erina gye muli. Kati oli babadde nga bagamba Mama Fiina nga tuvuddeyo kwaffe, tovuddeyo kwaffe, kati eruzira tuwezezayo abafere ndowooza nga 8. Noono agenda Luzira. Okitegeera. So mbakubira omulaga mwenna abantu ababbiddwa. Mulekere nga otulekera fayiro nti bwe tujja ne tukwata omufere ng'olwo jangu reporting ku police ku CPS. Tomanya mwezi essimu ezizuuliddwa bajja kusangamu eyakufera fayiro yeeyongera ezimbe ereegejje. Naye mwe muwira nti tukutta abafere mukomaawo temujja abamukola statement ku police naye nga ate statement eba yeetaagisa. Abafere bano bakozesa batya erinnya lyo? Nze lyange lyo balikozesa mu paati nnene. Ekisookera ddala bafera abaana bakadaama. Bafera abaana bakadaama. Mama Fiina agenda kuzimbira ennyumba, Mama Fiina agenda kugwira ettaka, Mama Fiina agenda kuwa bodaboda. Bakadaama omuntu n'asinzira neyo n'amugamba linnyo ojje Uganda. Mama Fiina omufere n'akugamba va ku mulimu gw'ojje Uganda nkuwe capital. Mama Fiina agenda kuwa capital, Mama Fiina agenda kuweerera abaana, Mama Fiina agenda kujjanjaba, ne bababbira mu kusawula, ne babalaga endege, ne babakangakanga, bw'otaweereza ssente bajjajja bagenda kujjamu omutima, ebintu bwe bityo. Babbye mu buli mbeera yonna, ate kinewunya ku baana bano, babba okutandikira ku 15,000 mpaka n'asembayo. Kati abantu lw'okuba balowooza nti essuubi mu Uganda buli omuli muli ku Mama Fiina, bw'alaba ekifaananyi kya Mama Fiina ku polofayiro y'omufere oba bw'asanga ka vidiyo konna ng'aga nti ngudde ku Mama Fiina, ekisooka omugira mu bwongo maama y'eggwanga mpa ku buyambi ogambye omufere, ng'omufere agamba leetayo emitwalo 10 oba leetayo emitwalo 20 oba 7 okusinziira ku nkuba gy'agenda okukubamu, nze nkuwe capital ng'oweereza emitwalo 10. Bw'omala okuweereza 10 ng'awanvuya wadde osabye obukadde 3 neha nga tebujja kumala, nandikuwongeddeko nenkuwa obukadde nga 10, funa emitwalo 45 afuna akakadde ng'osindika. Abamu bazewula na bwewozi babonyabonyeza abantu bangi. Kati Hamu ye ne batimba naye ebibe ne bagamba nti kati Hamu agenda kuwa biliyoni 2 oba biliyoni. Abantu bagwa ebulengano olaba omuntu ng'afuyitize nga bamubbye emitwalo 4, bamubbye emitwalo 10. So n'olwekyo nsaba bategeeza mwenna mu ggwanga mulekerawo okulowooza nti ntudde nkola naye ekibinja kye tulwanagana nakyo kinene nnyo. Nze kati nwanagana nabyo emyaka 5 naye be tukwata olumu tetubagamba tetujja mu kamera bategeeza naye tubakwata. So njagala okutuusa okwebaza kwange eri Hamu, weebale nnyo omulimu gw'otukoledde, weebale enkwatagana ennungi gye tulina wakati wange naawe, tweyongere bannayuganda bayambibwe. Naye era nga afande bagambye nti buli muntu abeeremu n'obwongo ng'ategeera. Tulabulayo Mama Fiina n'omwesiga, tulabulayo Mama Fiina nti ndabye Mama Fiina ku TikTok kamugobererera kamufollowing. Kabeere Mama Fiina tomwesiga ku ssente zo, kabeere nze tonneesiga. Tulekerawo okwesiga abantu ku kikwatagana n'essente, naye awatali ekyo bakyababba nnyo. Erinnya Singo Karim, neyanze nnyo neyanze ng'emwe bali kufaayo
twakutte omuvubuka actually sina muvubuka musajja mukulu bamuyita Mwanda Ronald okuva Iganga. Omusajja ono azze akozesa abaana ab'enjawulo Iganga nga bafuula mu managers be mu kufera abantu nga mukama waffe Dr. Hamis Kigundu nga bayita ku social media naddala TikTok bayefuula nti mukulu Hamu agaba looni, mukulu Hamu na Hamis Islamic Bank. Obutuufu ekintu ekyo kivumirira nnyo era si kituufu. Tukutira bannayuganda bonna Dr. Hamis Kigundu okugaba obuyambi tayita ku social media, alina ofiisi z'entongole n'emirimu emitongole gy'akola. Tukutira bannayuganda mwewalire ddala okubeera nga muferebwa nga muyita ku social media naddala TikTok ne Facebook. So n'olw'ensonga eyo omusajja ntwamukutte era ali mu buyinza. Tukutira n'abalala abakyaliyo abakyakola omuzigo gumu nga bayita ku social media okubirako abantu nga bayita mu linnya lya mukulu Hamis Kigundu. Ekikolo kye bakikomye bajja kubeera nga baleetebwa ng'obuyinza ng'ono mukama waabwe gwaleeteddwa olunaku olwaleero. Twamugye Iganga nga yeeyita na mmeeya Mulamba, ye mmeeya w'ekitundu, era alina abaana bayitirivu nnyo bakozesa abakyali Iganga. So abaana abo balabye embeera eno tubasaba rero tubakuutira akawunti ezo baziggyeko, omuzigo baguveemu, bakole obusente bwabwe obutonotono. At least ofuna akatono naye n'otakulunkanira kinene nnyo ekiyinza okuleetera ebizibu ng'ono mukama waabwe bemuleetedde. Hamu Islamic Bank, Hamis Kigundu Management Business Loans. Mu mbeera ey'enjawulo balina ebintu eby'enjawulo bingi nnyo byakola naye nga mainly byakugaba ssente, kufuna looni, obuyambi. Otuufu obuyambi bwa mukama waffe Hamis Kigundu tebuyita ku social media. Okubeera ng'oyagala okufuna obuyambi waliwo emikutu emirambulukufu n'osobola okubeera ng'ofuna obuyambi naye si ku TikTok, si ku Facebook, si ku WhatsApp. Era abantu abo si be baffe, tubeegaanira ddala ekikolwa ekyo kya bufere kya bubbi. Nze Public Relations Officer wa Hamu Enterprises. Bassebo ne bannyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo baweetaaga bujjanjabi bw'obusinkana bulenga wokka Mityana Road olunaku luba lwa Sande. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina.